Unaku lwaleero amanya ddoboozi bampita the king, the one and only, the king himself, King Smith, wano wenyine nyine mu garden zaffe, office yaffe eri wali waggulu wetukolera, garden ziri eno wansi, ekyo twakikuba n'olaba twegaja tutambula tudde eno tudde eri. To all my fans in Uganda, what's up? To all my fans in UK, England, America, Sweden, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, mwena mugamba mutya abakyali bange mbagala nnyo mwebale kubanga mwekumira no ku Celeb Jazz Extra. Kuletedde amawulire ga mwana mulenzi amanyiddwa nga Weasal Manizo for Shizo okuva eri mu Good Life ate ng'essaawa zino aliyo yekka okuggyako n'omuyimbi omupya gwe yakasayininga awo. Kampu eno ebaddemu ebizibu bingi nnyo. Oshagade naye over the weekend sira mawulire ga breaking aga mwana muwala amanyiddwa nga Tali ono abadde ne Weasal okumala ebbanga ddene nnyo naye nga kibadde kigamba nti Weasal abadde amukuba era nga mbonyabonya n'olw'ensonga eyo y'ensonga lwaki yadduseeyo ewa Weasal n'amusaba n'abaana. Kinajjukirwa muno mwezi gw'okusatu guno gwennyini omwaka Daniela yavayo n'akola post eyali ewa Tyler amagezi akwate adduke ewa Weasal kuba mukyala mulungi nnyo era nga mugamba you shouldn't be actually there, tolina kubeera mu maka go nga bakubonyabonya nga yo domestically violated. Omukyala ono teyawuliza because alina omukwano mungi nnyo eri omukulu amanyiddwa nga Weasal Manizo era ng'asuubira ajja kyusa, but Weasal okuvayo n'amukuba over that was on Friday n'amukuba was I think on Thursday n'amukuba n'amukanyugira ebintu wabweru n'amugamba oba oyagala kwata n'abaana bo otambula ogende tolina kyonnyamba ebintu bwe bityo. Kyaleese ensasaganya nyingi nnyo ku social media. Mukumala okuleta ensasaganya nyingi nnyo ku social media, bantu bannyo baavuddeyo ne bagamba Weasal vaayo obeeko ky'oyogera ku nsonga eno. Weasal bwe yavuddeyo okwogera ku nsonga eno yeegaanye yadinaayinze okukwata emikono gye ebiri n'engalo ze 10 n'akuba omukyala ono abadde naye okumala ebbanga era agumidde ebizibu bye byonna okuli okulwala okuli time gye yafiirwa muganda we radio n'agamba ye tasobola ku mukwano gwalina eri omukyalo ono Shamira yagenda simanya baani bagenda wabula Tyler tasobola kubanga akwata mikono gye ebiri n'amukuba. Talia yagamba muno akoye ddala akoye omukuba akoye omubonyabonya akoye buli kimpisa mbi gy'omanya omusajja yasobola otuusa ku mukyala ne Weasal yabyeganye. Katusuubire ani ayogera ekituufu. Weasal yagambye yabadde ali mu kushootinga video era yabadde ali mu rehearsal abantu ne balowooza ali mu kkuba mukyala we n'agamba muno omukyala ono yagenda kuba bagenda okubeera mu video ye empya gyagenda okuba nga afulumya. Katusuubire kano kabaddi kakutundirako video ayagala mawulire ayagala ki nze naawe tugenda kwata obitegeera wano wenyini ku Celeb Jazz Extra with the one the king himself naye nga ye Weasal yeegaanidde ddala ebyokuba nga abonyabonya n'okuba nga akuba mukyala we amanyiddwa nga Talia era tetulina kyakwogera okujjako okulinda tulabe oluyimba olufumira ate lufumira tujamanya Weasal yali atulimba naye nze naawe nja kuwanyayo okubulya amazima nekyo yinza okukola kikimu nga tunategeera amazima ago jangu wano we recording eyo ka video kamu kokaka ng'oyogera byentera okwogera obanga obuuza ku bazadde bo obanga obatumira nja kuba ate nzijano ka video kenyini nga posting wano nyinyi ku Celeb Jazz with the king himself wano kokaka genda okasindike ku 0755 ate tujja kwatongera okuba nga tukwatagana. My name is the one the king himself. Bye bye.